yali atayina bwamu planingira yo mukyalo yali ampulaningira mulala omanyemba n'ogwa mu gaapu bataataabwe mukyalo eyo gye babeeranga balowoozanga nti omwana alina okufuna omukazi ng'ekisinga obukulu omulenzi balina alinako ku kibanja azimbyewo kayumba kati omuwala ono ewaabwe bamugjayo nga bamuleese wano ng'agenda kulima. Omulungi andaba nkulamusizaako nnyo omuziku Alhaji Abdul Mnyami Shafi kulwanga nze yakubuuzaako ogamba oti yonna gy'oli kansubire nti buli kimu akitambula bulungi nnyo ddala. Olwaleero nzize ndi ne bannange Muhammad Kyagaba Atamale Henry wamu ne Wasa bali ku kamera okulaba nti buli kimu kitambula bulungi nnyo ddala. Eno PHIQ Media mbeere nga mwebali nnyo okubeera nga kwe muli mu subscribinga mu likinga buli kimu tukyeyanza nnyo ddala. Olunaku lwaleero nga bwe twabasuubiza tugenda kubanga tuleeta family gye tumanyi nti n'ekyalo kikyogerako nti eyoyo akyamazima erudde nga eri wamu omwami n'omukyala. Ensonga ki twagala kubanga tulaba lwaki ddala obufumbo bw'ensangi zino busajjuka mangu oba wakalaba omukolo ate oyita weeks 2 nti bano baawukanye. So tusinze nnyo kiraba mu side y'abantu be tusinga okutunuulira ennyo oba okulaba agamba nga ba celebrities nti woba batunuulidde of course examples nga ola Nina Roz Dadandre kyagwawo then tulabye ba celebrities abala twalaba Katongole ne Titi tulabye Dax ne Momo n'abalala abangi era nga bonna batunuulira olaba nti ensonga nyingi. Then ne obozze mu bantu aba bulijjo olaba nti byonna ensonga zonna zifaanagana abantu omukwano guggwawo mangu family n'esajjuka. Olunaku lwaleero nzize tuli mu kitundu ky'Ekazo sekeno Kazangola. Yes, Kazangola kiri mu Kawempe gye tuzze tubeere nga tumanya ensonga zino era family ekyamazima gyenzizeemu nammwe muba mugirabe ekuumaganye. So tujja kuba tumanya emyaka gye bawangadde ate tubasabire Mungu abongere emyaka emirala miyitirivu. Aseeka neesimye okuba naawe. Nange taata. Nsaba ombuulize ku akulaba. Abatulaba mwena assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amanya gange nze Shekamada Tamale nzalibwa Masaka Bukomansimbi ekyalo Kabiji. Amina tweyanzanye teyanzeege. Iseka Ahmad Tamale bwati wasodo okubanga yeyanjula katugende wa Hajat Tamale. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amanya nze namanya Sara Tamale nzalibwa Lukyamu Bugema University. Bugema University liridda eri ng'ovudde Ekiwenda ndowooza awaddako ova ku Bajiro awaddako tudda ku Bugema University. Tukwata Gayaza Road. Amina teyanzeege. Yes, Yoseeka gye yatidinga eggendo nenzijjayo omulungi. Amina. Atugenda kuba ntandika ne Seeka ensonga gye twagala tubeere nga tutandikirako nsonga ya bufumbo. Obufumbo bw'ennaku zino nga tunabutandikako twagala tumanye obwammwe kubanga we tutunuulira obwammwe ekyamazima buwangadde okusinga obufumbo buno. Omuntu yandiyagadde asooka amanyi betubuuza bo obwayi babumazeemu bbanga ki? Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Tusooka okwebaza Allah. Amin. Twebaza Katonda waffe okubeera nga atuwangaazizza mu bufumbo bwe tumaliddemu ddala emyaka
nze kubanga njimanyi nti giri 35 naye munnange alina bwagamba aja tegogamba giri emeka kuba Seeka yamanyi yansalako nakendeeza ku myaka gyaffe gye tufumbye naye mwebaza okubeera nga tufumbiriganyiddwa bulungi n'abeera omukazi omulungi gyendi. Amina. Ne twali twagala tusooke tumanye ye opinion ye yagamba emyaka emeka era kasita tunatambulira mu 3 era kinaaba kikwataganye gali wamma tuyogera tuwulire g'oli mu 32 Seeka ali mu 35 Seeka yabale nnyo oba gwaba katusuubire nti nze mutuufu. Of course tulina kusuubira nti omwami ye mutuufu kuba nze namunona nze manyiwe namunonera netubeera nga tufumbye ebbanga eryo lyonna tulyebaliza Mukama Katonda nga sitwesojjangako. Awo wenyini wenyaga tutandikire temwesojjangako. Omuntu okubeera nti of course tekyewalika kubanga oyinza okugamba omuntu akunyizizza ensonga y'okuba nti ekyo tekibaawo kivako ki? Alhamdulillah ekisooka kiva ku kumanya Katonda waffe ne tumanya nti obufumbo kyengera ate nga bwe bulamu tubuyita mu hayati zawjiya nti tutambulira mu bulamu obw'obufumbo nti kyengera Katonda yakituwa buwi. Musajja okuva e Masaka n'agenda e Lukyamu mayiro nnyingi naye abantu abali awo baki kati Katonda okukulondera omuntu mu kitundu eyo si kiba kyangu. Kali nga nawe oyinza okuba nali n'ogenda ewala embalala n'ojjayo omuntu kati omanya nti ekyo kyengera. Kakati bwe tumala okukimanya nti kyengera ne munnange n'akitegeera nga tukitadde mu Katonda kuba ye Katonda yatuwa yatugayidinga mu bufumbo bwaffe. Situjja kwewaana nnyo nti naffe tuli bagezi nnyo naye kasita omala okwesiga Katonda akukolera embeera efaanako bwetyo. Abasajja baba n'obusungu nti ayinza okukomawo ewaka omukyala nga waliwo ekyakyankalanyizaamu ayina bufuga atya okubeera nti tabwolesa eri omukyala. Ekyo kyenvudde nkugamba nti nno kumanya Katonda kuba kati ffe tusoma bw'okwata obusungu agamba genda weebakeko busungu nga bukutte bw'olaba buganye tambulako ogendeko mu banno ate osooka otawaza osaale bw'olaba kiganye gendako mu banno ogenda okudda nga munnaakyuse. Situgamba mbu situnyagagana naye embeera eyo tikasita omanya nti nno teeka lya Mukama Katonda ate obufumbo ibaada kwegamba kyekimu mu bintu byetusinza Allah. Toyinza kgenda mu swala noga nti nanyiize kati butwale ng'esswala. Kasita obufumbo obutwala ng'esswala bukwanguyira kubanga omanya nti Katonda wo ali wamu naawe. Kyova olaba nga amadiini gonna gabutongoza obufumbo era obufumbo obulungi bwebwo bwe mugenzeemu abakereziya ne bagenda mu kereziya ne babagatta kakati ne bamanya nti no bwe twagendera mu basajja abakulu bali bafaaza ne tugenda mu basajja abakulu abazaala omwana omuwala ne tutuuza abasajja abakulu ab'oku kyalo kakati abo ne mumanya twagenda mu kkubo Katonda lyayagala. Aye ne mufunamu ekyo kye Mungu kyaba abasaasidde ne mukifuna nga nabyo kirungi kuba mwayisa mu makuba gaki amatuufu. Kakati naffe ku saidi yaffe ono newankubadde simuzzangako mu myaka egyo kikwewuunyisa emyaka egyo 3 gye tugamba mu 5 mu 2 simuzzangako naye ekyo kiriwo ku ngeri ya kutegeeragana singa abeera nga akuyisa mu ngeri etali nnuŋŋamu etali ntuufu kukolera kyoyagala mu bwangu nnyo naawe ofuna munno substitute efunayo munno ebeera ku benki
akubeererawo n'akubeezaawo okubeera nga temuyombagana temukola nsonga yonna kakati ekyo kumanya Katonda nsonga nkulu nnyo. Seeka nga tunakubeera nga tugenda ewajati njagala nnyo tusooke tumanye obufumbo buno omuntu akulaba obufumbo kyeki? Obufumbo siyinza kunnyonnyola kinene kisinga kumanya kwange. Ekyentegeddemu mu bufumbo kwe kubeera abantu awamu nga mukkaanya nga mutegeeragana. Bwakutegeera n'omutegeera ne muba nga mukola ebintu byammwe nga mwezimba, buli kimu kikwanguyira. Kwegamba obufumbo kwezimba, kutegeeragana, kubeera bumu, ne mufunamu ezzadde ddala, ne mufunamu abaana ate ne mufunamu n'abazzukulu ngaabo balaba kati abakola ki abatambula, kubanga muba mukwatagana bulungi. Naye mubulamu okutegeeragana obufumbo buba si butambula bulungi, obwo si bufumbo, wabula kwe kubeera awamu abantu ababiri ab'enjawulo. Era Katonda kyava atugamba mu Qur'ani n'atugamba nti ebintu byakola min ayati, mu bintu byakola eby'enjawulo ebiringa enjuba, ebiringa omwezi, ebiringa eggulu, ebiringa ensi eno kwe tutambulira, bufumbo. Bufumbo. Wa min ayati anna khalaqa lakum min azwajikum litaskunu ilayhi. Allah batugamba nti mu bintu byakola ebyewuunyisa ebiringa eggulu, bufumbo. Eggulu nga bwoliraba likyuka, kakati essaawa eno enkuba teriiyo, ku ssaawa wali 7 ebadde enkuba, kakati bukyuka. Okiraba? Naye mu byewuunyisa kwe kubeera nga gw'ovudde eri Masaka n'ojja n'ofuna munneeno wa Ebugere Bulemeezi, bw'omajja okumujja Ebulemeezi ate ne mubeera bumu n'okusinga bewakula nabo. Obeerabira automatic kijja bukyokka. Ayina n'okugamba nti maama abadde ayagala kino naye tukyoke tukiyimirize, ate n'okiyimiriza mwana we n'okiva nako. Amina. Katugendeko ewajati tusobole okugenda mu nsonga endala. Ajati, abakyala ab'ensangi zino ekyamazima obufumbo bubalemye ogumiikiriza. Mmwe mugumiikiriza mutya? Musobodde mutya? Oba mulabidde ku baani? Ekisookera ddala Seeka nga wagambye nti Katonda kikulu nnyo. Ekyokubiri okwetegeera ne muyigaŋŋana. Ekyokusatu empisa kikulu nnyo, ffenna ku sayidi zombi, omwami n'omukyala. Walina kye wabuuza noga nti mukikola mutya bwe wabaawo nga munyiigaganye obutakiteeka mu kwegamba oba nekisajjuka bakubye ebintu byekikulanga ekyo okuyigaŋŋana. Nze bwe mmanya nti Seeka anyiiza ne bw'oba oyagala nnyo siddamu wadde ekigambo neki. Ate nange nyiiza okuba nga nnyiize kyaŋŋambye sikyagadde, naye olw'okuba namuyiga nti nkimanyi nti senga mba nja kuddamu amaloboozi gagenda kuwanvuwa, kati ekinaavaamu olumu kwekuba. Ate olumu kwegamba kubanze obulamu bwange nti kati nze nga nze, era ekinnyambye nti ntya nnyo n'okuswala. Kati saagala nnyo muntu amanye kyantuuseeko, kyova nti ebiseera byange bisinga obungi ne bwe mba nga nina kinyiga kitya kiba kya mu kisenge. Wano omudiiro sikireetawo. So nga ate kati bano abamu, kubanga mulimu n'abaafumbirwa mu biseera byange nga tebaliyo. Era ekyo kyenkugambye nti okuyigaŋŋana, omukyala alema okuyiga omwami n'omwami n'alema okuyiga omukyala. Ensonga nno naye nkulu nnyo. Ate n'ekirala ogumiikiriza. Oba tuba tetwegumiikiriziganya, nnyinza okuba nga nina byenkola nga tebinyuma, naye tulina okuba nga buli muntu alina okugumiikiriza munne n'amanya nti ekintu kino
yes kinyiga oba tekinsanyusa katukimale kubanga nze mbiwulira nnyo ndi nafa tukamufumbo nayo kagenda ateekako kingamba nga kinene kizibu okugigattagatta kiwumbawumba naye ng'akikubyewo ate kyetutaalabangako nze kubanga we nakulira nalabanga abakazi abafumba mu nnyumba nga balinga bana si abataata bange abataata nga bafumba nga balimu bana kati ng'oli kisenge noono kisenge noono kisenge naye baabangamu n'ebibanyiga naye ng'oyinza kuwulira nga adduse najja ewa oba sengaawe oba mwetaata namugamba nange ne kadde sigirina nayigira nti bantu babeeranga ne kadde olugoye olwo olugoye lwe baakolerangamu emirimu nti oli yabanga n'olugoye lwe olugenda mu nnimiro kati bwakomawo ng'alwoza anaabako bulungi ng'alwoza ng'olwalwanika lwa nnimiro lwe baayitanga kadde nga kati omusajja watuukira ku leva etagula kadde nga nakyo kyabangayo naye ng'era omukyalo ono agenda waabwe n'afuna kadde eyo naye n'afumba nga agenda ye n'agyenoonyeza agenda ewaabwe n'akigambamu ku sengaawe n'amugamba tonooba mu baana beerawo nze kandukuwa olugoye n'alumwa nadda ewaka n'afumba ate omusajja n'akiraba nti oli bamuwadde olugoye naye ndowooza n'atakitwala n'ensonga nti oba kiswaza oba tekiswaza kati bannaku zino abasinga obungi baagala nnyo obufumbo oba ngambe ntya nti eriyo omuntu agamba nti nze najjawo kyose ewaka kanfumbirwe nzijewo ekizibu oyo n'abeerayo neebaayo nze enfumbirwa njagala ssente nga ye teyeetaagirako ddala kiyitibwa musajja muki mwavu wabula amwagala lwaki lwa ssente bwezigiramu bwe kati katono kwe kutabukatabuka abantu abamu kwe bafuna era ne baawukana kati n'ekirala nti obuteeyiga nga bwe nagambye nti omuntu wabanga tebeeyize tasobola kumanya nti wano waliwo ekizibu lwaki kino kizze bwe kiti tukifuna engeri gye tukiwaawaanyamu tukimale era abasinga agenda kati bwegiba emizigo gyaffe gino asoboka ayogera ate ng'abawa amagezi teri agenda kuwa malungi ennamba esinga obungi era ajja kugamba muleke ogende buli akuwa amagezi takwagaliza naawe kirungi so senga musobola okutuula n'omuntu wo n'omugamba nti naye ekintu kino tekyalabise bulungi oba kiri bwe kiti oba kinyigiriza kiri bwe kiti bw'aba ategeerera kyengambye okugigaŋŋana n'atakuddamu bubi kuyisa maloboozi naye n'akimanya nti mukazi wange ekintu kyaŋŋambye kirabika kimukaluubirira ekyo tukimale mu mbeera bwetyo kati nze kyendaba nti obufumbo ekireetera obuzibu bwonna obuteetegerera n'obutaba na mpisa nti ekigwawo bwogenda kuwogana bwoganya waaleeza embalamu n'ayogera bigambo bingi n'awogana ate nkya n'abeerawo oba n'amala okugenda n'agezaako ewalala ate n'akomawo ekitandibadde kirungi nti omanyi bagenda ne bagamba mbu abamu baatukuza bubi ne bagamba temukuza bulungi baana abaana tubakuza bulungi go ge mazima tubakuza bulungi era tubawa n'ekyokulabirako n'omugamba nti nedda kino gwe tokikola olina kukola bwoti ne bwoti naye ate alina banneeri abamugamba ekyo tebakikola ekyo nzesimanyiirwa kampuni zaabwe ebyo kubanga n'omukazi okubeera nga olina nnyo guruupu nayo esattulula obufumbo kiba kizibu okububeeramu kati nze nga wano nyinza okugamba nti abantu balwawo n'okumanya nti mukaseeka gyali naye nga mbaawo neewala ki saagala nja kufuna ebintu olumu ebiyinza okunyonoona bitya nti omuntu asobola okujja n'agamba nti seeka yakoze bwati ne bwati ate ng'osanga si kyekituufu kyeyakoze kati nti tetwetaaga nnyo guruupu twetaaga okwetegeera twetaaga okuba n'empisa ebyo bijja kuyamba okukuumira omuntu seeka emyaka 32 oba 35 gijayogera goyogera 32 tafunangayo mulala agumidde ku ggwe kino kirowooze nti bunafu bwa seeka oba maanyigo oba buyinza bwa Allah avuddeko kubanga tukimanyi nti Allah yasinga awo bunafu bwa seeka oba kati maanyigo
ge gaddirira sijja gamba nti bunafu ate sijja gamba nti maanyi gange naye kyenagamba wetegeera bwe mutayagala kunyiiza munne ebiseera ebisinga obungi ekyo ndowooza kyeki mwana seeka agenda nalowooza nti senga naateekawo saidi b saa kino kiyinza okututawaanya kakirowoozaamu kyenze kyensuubira naye sijja gamba nti bunafu era sijja gamba nti bunafu wanyiza omugamba nti munafu n'alaga amaanyi kubanga abasinga obungi era saagala abantu balimbe tibanyumirwa nnyo okuba ne betwandiise bakowife bakyala abalala tekitunyumira naye tugumiikiriza bugumiikiriza naye ana waba kikutaasizza nga bwe yakutaasa nti mwebaliza ddala kubanga okubiisanya si kwangu competition eri awo si nnyangu naye nga si bunafu. Okay. Amina tweyanza nnyo tweyanzeege bane tugenda kubanga tuwumulamu katono we tukomawo tugenda tutandikira ku Seeka agenda tubuulira amaka ge yakuliramu gaali gatya mwalimu abakyala bameka so amaka ago baagakuumanga batya waliwo n'ekigambibwa nti omukyalo ono bwe yazaalanga omwana mujja we yamuyonsanga ensonga tugenda kuba tuzoogerako kaseke tuwumulemu katini tukomewo. Bakulisayo mwenna mwebale kubeera nga mukyaliko eno PHIQ media program Lwangazi show wetukutuusaako ensonga zonna ez'enjawulo kubeera nga ate mumanya ebintu byonna ebigenda maaso mu nsi twagala nnyo nitubeera nga tuli mu mbeera z'abantu biki ebituuka ku bantu n'abantu babivuunuse batya so kyova olunaku lwaleero tuli ku mbeera z'abafumbo. Yes, naffe ekyamazima nange ndi mu kuyiga kubanga kinnyamba so nagenda okubeera nga makati kannyingire wendi of course nina kyenninawo naye nga saagala mmere nga mwerabira Global Machinery Spares bamu kubateekaku ensimbi bali wakisekaawo ku dduuka T26 T27 abagamba beera nga ogendayo ofune spare z'emmotoka zonna beera nga ogendayo owa machinery beera nga ogendayo bearings bazirina oil seals fan belts v-belts bazirina timing amanda amataala byonna abeera nga ogendayo ku Global Machinery Spares namba y'essimu noti 7 sorry noti 7 noti 369 noti 7 noti 5 993 ye Global Machinery Spares esangibwa ku kizimbe kya Kiseka Auto Center Plaza ku T26 T27. Seeka tukomyewo njagala nnyo tuddeko kemabega kati tuli ku myaka gyammwe muli bato muzaaliddwa famire gy'okuliddemu yali etya? Alhamdulillah twebaza Allah subhanahu wa ta'ala okubeera nga atukomezaawo tubeere nga twogera ku ngeri gye twakulamu. Taata Mukama amusaasire Hajji Abubakar Mugerwa Mungu yamujjulula naye yalina abakazi 4 mu nnyumba egi emu. Ajja tebyava okwogerako ffe twakula era kyatuyamba abaana bano tukula nga tuli ba mukwano naye nga abakyala bali 4 abakyali bali 4. Maama wange yagiranga najjo manyi yali nnyo ajja eno e Kampala mukyala wa Kampala nnyo ye era nga bwamulaba bwe twali wano naye nga ffe atulekawo sitwafuna buzibu ne bamaama baffe baatusigazanga era nga situlina kyetujulira n'akamu era nga tebaawula ti ono omwana wa gundi noono omwana waani wagundi naye ekyo nsuubira kiva ku bataata engeri gye baba baluseemu ensonga zaabwe ne bamaama engeri gye baavanga mu maka gali ge bavuddemu nga nago ga abakazi abawerako kakali kyabayambanga okubeera nga bakola ki nga baba bumu kuba yajjanga akimanyi
Ekyokubiri okusoma kw'abakyala okwedda tikwali kwa maanyi. Basomangako kitono ne bafumbirwa. Kakati nga kyamanyi mu nsi muzadde we maebba oluvannyuma lw'omuzadde era nga manyi yagenda omuyimirizaawo ekitali ku mulembe guno n'okumuyigiriza by'atamanyi. Omwana bamuleetanga muto, ogenda okumuwasa nga mwana muto amanyi ggwe, n'oli yennyini omulala azze naye amanyi ggwe, n'oli nga yali amanyi, bonna nga bamanyi ggwe kabaka bosi. Kuba bajjanga baki? Genero. Ng'obeera genero. Kakati ne babeera bakkakkamu eriki babba baabwe. Naye ab'ensangi zino ogenda okumuwasa ng'ebyalo byabuuse nga Mungu yabimanyi. Okiraba? Kakati ekyo bituleetera obufumbo bwaffe okubeera nga ki? Nga busajjuka mangu. Kuba ogenda okumulaga e Kampala nga yatuuka dde Mbalala. Gw'okyanga ati tuva wano kazo tutuuka Kampala. Ye ng'ali Mbalala. Kati oba tebitegeera. Okiraba? Kati gwe bw'anaakulagako ku kyembalo oba ekyemasaka oga nti ate ono yasukka dda. Kakati yembeera eyo etulemesezza obufumbo bw'ennaku zino. Okiraba? Naye kati ffe bano betuwasanga batono naye wakubadde yali nga asomye. Naye alhamdulillah twasanga ndowooza ebyalo tabigezeemu. Ndowooza kyekyamuleetera embeera ng'amanyi nti ekyalo ali kazo. Bangamba osobola otwala omwana ow'obuwala mu restaurant ng'olaba omututte wa njawulo n'akugamba naye oli gundi wayita oli mubi nnyo mugamba kakati eyo embeera bwetyo nti ebintu nga bisatu ebisinza okuleeta obufumbo bwaffe obw'ennaku zino okusajjuka nti bagenza okuyingira mu maka nga bamaama baabwe babateekamu ensonga ey'okubeera obwomu. Ekyokubiri ey'okubeera obwomu otegeeza ki? Omukyala nti olina kubeera n'abalulu. Tebakugattako. Kakati nga bwe wamubuuziza nti nsonga kinze, nze Mungu yandeeteramu embeera yeeyo nti bwe nja okubeera naye. Okiraba? Naye nga si bunafu. Era naye agambe si bunafu. Bwe tunaagamba obunafu oyinza okufuna amaanyi. Naye ekyaleetamu embeera eyo kasita yantegeera ennyo ne tuwangaala nze era kyenkukubiriza tolwawo bakadde baffe kye baakola. Okulwawo batya? Okulwawo okumugattako. Kasita otwala emyaka 5, 6, 8 atandika okubuuza ebintu byaffe byonna bye twakoze kakati by'oyagala ate otekemu omuntu omulala ekyo ky'oyagala okunsasula. So oba oyagala okufuna kakati bakadde baffe era olaba ffenna twenkanankana abaana abamama gundi twenkana. Myaka giba gyegimu. Wayitawo omwaka n'ateekawo, wayitawo emyaka 2 n'ateekawo. Naye ndowooza n'ennyingiza yali nnungi ng'ekyalimu baraka. Olina kyoyogedde nti oba ng'oyagala obeere ng'omugattako tolinda myaka mingi. Gwe kasita onaalinda emyaka 10 akulemye okugattako. Emyaka 10 ng'oli naye akulemye. Kubanga buli ssaawa ogenda kumunyiiza ate toyagala anyiige. Tokiraba? Nkiraba. Kakati awo bonna toyagala anyiige kijja ate naye n'abanga naye tayagala kukunyiiza. Kasita akuwa emirembe n'akutegeera bulungi ngera bw'akunnyonnyodde kikuwa obutaagala kukola ki kunaawe kumunyiiza. Biki abasajja bye basinga okwagala omukyala okumuyisa? Biki ebyo ogaa nti omukyala waabanga omusajja oba wamubuuza amuleetera emmere omuntu ayinza okugamba nti nze ekisinga okunsanyusa singa omukyala abeera asobola okumbuuza ng'afukamidde okubanga omukyala ng'alina empisa. Bintu ki gwe byolaba nti bye bikulu? Ebintu byonna tumala tukiza eri wa Katonda. Buli muntu alina embeera ze. Okiraba? Kati ojja n'otunula ku sayidi y'abazungu omusajja agenda n'afumba n'akola kino ng'akikolera mukazi we. Ate gwe kino tajja kukola ki? Tokyajja kukola. Ate gwe nga oluusi kyewalaba owa taata wo kyoyagala ate kibeere ewuwo. Aye naye kyatajja kukola ki?
kugumiikiriza kakati gwe kumutegeera ngera bye yagambye. Okay, Seeka, obudde butuddukako. Mbadde nina ensonga gye njagala okumanya. Ensangi zino ekyamazima bwe tuba tugenda ofuna omwana ow'obuwala nsobola n'omusanga wali mu luguudo naye ate batugamba nti mmwe oba ababaliko emabega baabalabiranga. Ensonga eyo mbadde njagala tukitunulire sayidi zombi. Mwakikolanga mutya oba ne obanga omulabye mwasookanga kunoonyereza mwasooka kukola mutya? Ekintu ekyo kyali kirungi kyaliwo. Mukadde we yali yamanyanga ennyumba oba amaka ye yennyini nakukwata ku mukono nga tomanyi nakumanya naga jangu omperekereko nakuyita sula jangu omperekereko ne mugenda mu maka ga Muhammadi oba aga gundi bwe mutuuka eyo namugamba nzize kuwasa muwalawo ne bavumbira ng'oli amuwa muzeeyi amuwa muzeeyi tamuwa ggwe. Katwafunanga okubeera n'okubeera nga muyina gwe mutya kubanga taata oli ne taata ono bamukwano. Okiraba? Era omukwano gwe gwamusitudde nga tojja kutunuulira bulungi bwa muwala oli. Wabula ekika ngero olaba Obusiraamu bugamba nti owasa omukazi lwa nsonga nnya naye emu kuzo maka mwava. Kati ye taata yatunuuliranga maka n'empisa zaabwe. N'omwana yatyanga okunsobya kubanga bajja kukuwaabira owaani owa muzeeyi era muzeeyi ng'ajja n'avunaana omwana ono ekitaliiwo. Naye kati tugenda wagenze kunona ssente wali ku baroda n'osanga omwana muwala ku baroda nakkuba n'omusaba ennamba y'essimu enkeera ku luguudo lwe lwa baroda we wabeera omuko. Kakati omuntu oyo anaakugira atya? Twagenze kulaba mizannyo osanze oli yazze naye kulaba mizannyo osiimye akumuggyeko ennamba y'essimu oba omukumi akaaba. Kati omuntu oyo mu butuufu taba mulungi. Omukwano gusajjuka mangu era kyobolanga n'ogw'abayimbi bwe gutyo. Amulowoozaamu ssente amulowoozaamu ebyenfuna n'omulembe guno bwe guli bamama okufumbirigana kw'omwana agenda kuleeta biki neffe luli kitwatwalanga nze bwe kunyumiza bye natwala owoono oga nti yali anonye eki awe wenyini tugenda kutandikira otumuli ebyo watwala tugenda gende Ajati tuli gy'oli twagala tubeere nga tumanya ekyamazima obaakuleetera nti kaakati ono yagenda okuwasa nga tomulabangako tomumanyi embeera eyali etya? Gwe tebaakuleetera naye kati nyamanye bebaleetera babayo nabalabako nange bebaleetera naye ati mwana wattu basiimagananga era nga bw'aba tamusiimi omusajja oyo akola ki agenda. Kwanze nalabako omu gwe twabeeranga naye yali atusingako obukulu bamuleetera omusajja bwebasooka omuleetera teyamusiima ne baddamu ne bamuleetera omulala kati owookusatu n'amusiima era n'agenda n'afumba paka era omwami oli bwe yatuuse okufa ng'oli gy'ali mu bufumbo. Kati babeerangayo kubanga kyenagambye nti empisa ate ndowooza n'okuba nti baatyanga era nga Seeka bagambye baatyanga abazadde baabwe kati bakuleetedde omusajja ate ofubutuka odduke. Twagala tubeere nga tumanya omulembe guno kiki ekivuddeko ekyo kubeera nga abakyala tubajja mu bifo bisanyukirwamu mu kkubo kubeera nga tetumanyika. Ebiseera ebisinga obungi namba y'abo abatafumba ebiseera ebisinga obungi
sitenseni ye muko. Sitenseni ye muko. Era nga seeka bwe yagambye nti omulonda gy'omulese gy'omulonze n'omuleeta. Era abasajja amaka mangi agatamanyi waabo wa mukyala. Mangi nnyo. Era n'abeera nenaga nti nzadde abaana 8 naye nze omusajja tebamumanyi waffe era ng'ewaabwe bagamba nti ono ye munne wa katikati gavumenti wa Rozi naye nga tebasobola kugamba nti ono ye Bawaani kubanga tebamumanyi tebeeyanjula naye nze senga nga nze kati nganze bwe nakikola namanya nafuna seeka ne wangeri gye yali seeka era nga tajja kukola bintu bya kuweta makoona agaweta era yali seeka era alhamdulillah seeka kakati naye yali akyali muvubuka era baseeka bano batugenzi wanga yali asoma kuwait envuumuulo ati mwe mufuna ne ngamba nedda nina okutwala omwami ono omusajja ono ewaffe era nze bazadde bange ne mbagamba ne mutwalayo kale tuba nga twafumbiriganwa mu bufumbo obuki kati buli lwe nkirowoozaako nze nakirowooza okuswaza ewaffe oba okitegeera saagala kuswaza famire yange saagala seeka aswale mu famire ye kubanga Haji gwayogerako yali atayina bwamu planingira yomukyalo yali ampulaningira mulala omanyemba n'ogwa mu gaapu bataataabwe mukyalo eyo gye babeeranga balowoozanga nti omwana alina okufuna omukazi ng'ekisinga obukulu omulenzi balina alinako ku kibanja azimbyewo kayumba kati omuwala ono ewaabwe bamugjayo nga bamuleese wano ng'agenda kulima nga gwe mulimu kuzaala kulima kati ate oli okufuna n'agamba nti asomyeko oba musanze mu college gundi ebintu byonza nti oyo totabwana tasoboke nze era sizalawo ngeyasooka n'agamba seeka n'amugamba nti towasa mukazi wa Kampala nakibuga eri Masaka kakati ate ono nze ndi eno mu kibuga kale ansanze eri naye ng'olwedde enva eno engenda eri n'ensoma n'amugamba totawala ntagenda kufumba n'amugamba towasa n'amugamba tatanze bwengenda okuwasa nze ndaba nga tujja kubeera ffena kati kinnyambye ennyo nti sezaala wange agenza okuva mu nsi nga wendi enfumba era yanneebaza nako kwa kye yali asuubira si kye yasanga kati bo baabafuniranga bukyala bagenda kulima nakuzaala era bwe babanga naye ku nsonga eyo yennyini kikyosuubira kye yatya ng'oggyeko okuba mu Nakibuga yatyamu embeera nti oyinza okudduka amangu era ekyo yakirowooza nnyo n'alaba nga abakazi ye ng'akirina era ng'agamba nti abawala abasomyeko ab'ekibuga tebafumba of course naye ensangi zino tukiraba ndowooza kummwe si bwe kyali naye kati kiyitiridde kikulu kati bano abaana b'ennaku zino bo ebigendererwa byabwe mwe lwakuba olumu ba temubimanyi ajja ng'alina byabala ng'abala nti ngenze kufuna bwe mmala okufuna awo nveewo kuba nze nalindabyeko ku mbaga ey'olwaleero ekyomuwala nadduka ng'ate omusajja ataddemu ssente empitirivu kati tetujja kugamba nti abazadde tetubuulirira abaana baffe naye bakwera naffe mulimu abazadde era nga nabo bataagufe era nga naye agenda n'agambye awanze omwana wange alina okuba n'omusajja ng'alina ssente tojja kubeera mu baavu ate n'abazadde b'ennaku zino nabo kati omulenzi n'asiima wano muwala wange gw'olabye bamubuuza famire kyeyo gy'ogenzemu bali batya totuleetera ebizibu bannange totuleetera ebizibu eri mu balenzi baagala abalina so nange nyinza okuba nga kyenandiyagadde ate nze nyinza okuba nga si kyenjagala okiraba nze nga si kyenjagala njagala omwana wange enda kukubira ninawo ensonga gye ndikwana obufumbo
kati embeera eryawo nti ffenna oba tulina mululu wa ssente oba twega tetwagala kukkiriza nti tetulina. Ajati wandyagadde obufumbo bw'ennaku zino bubeere butya, wandyagadde kiki ekiba kikolebwa kubanga ekyamazima kati tutya okuwasa ekitutiisa ogenda okulaba ng'oli bamuwasizza nga n'ekyalo bakiwadde emigaati kati n'otunulya nga ate bibagabidde ekyalo gwe ate biwandiwadde wali ekyamazima n'ogaakansigaleeka. Kyetaaga mugende mu maka ekituufu kyetawagambye eddiini mugende mu maka agalimu Katonda kuba Katonda tali mbasiramu bokka n'abakatuliki bamumanye nti Katonda na ddiini endala zonna zimanyi agamaka agalimu eddiini gajja kubataasa bingi naye munaagenda mu maka nga ye n'ekigambo Katonda bw'ali bwakusabako kiyinza omutwalira emyaka nga 17 y'omulundi agowedde kubanga n'omwana tabimanyi teyeetaaga kumanya ne taata ne maama bonna beebamu kuba ffe tulina n'abantu abamu be tulabyeko seeka ng'ono ava okusaala eri n'aleeta omugenyi wano kuyidinga eyo seeka si yaguze ebintu ku lunaku olwo omukazi yeyeekyaga n'atabiwa bantu baleese agwo wabiguze kati agomanya amaka ogenda kujjamu mukazi ki ogenda kujjamu mukazi ki gyegalira abantu babeera bagamanyi ate baabedda baabuulirizanga naye lwakwate n'ennaku zino nti n'emiriraano gye tulina n'ab'enganda be tulina tetubategeera bulungi olw'ensonga omuntu ayinza okujja wano ng'abuuza kuoyo n'agamba bannange buli musambu kakati gwe musajja atwabuliza so nga ate ekyo yali mesadi nnungi nnyo ey'okubuuza nti omwana oyo ali atya mu kitundu naye asoose agambye musanvu azeeko agambye okakatiza kumuwasola naye ng'ate bambye amazima ng'ate sikyakola ki sikyala kati bwe tutuukamu ffe abooluganda annaffe abooluganda twafuuka kizibu senga w'omwana ayinza okuba nga tayagaliza mwana we ye yennyini n'amala n'ayita ati n'agamba omusajja namu nga titowasa oyo nze wandiwasizaamu wange kubanga naye alina omuwala ate tebanonyewe ate banonye owamwanyira kwegamba nti Katonda kyaleese mu dduniya muno yo nsasagge yagguse era mmwe mulina kwesabira nnyo okufuna abakazi abanaafumbanga naye kusaba kulayiga tuyana kutandika kati tusobola okwera nteyanzanya jati seeka awo nyine tugenda okuba ntutandikira ekyamazima ebintu bino bingi bye tutwala byandibanga bitono ku ssente z'olina mu nsawo naye ate byandibanga bingi kubasinga obungi ensonga eyo bazadde banno obawa magezi ki tukole tutya? Alhamdulillah. Ensonga ey'ebintu tiyandibadde nzibu kubanga tusonda bisonde naye omukazi omusonde si mulungi kuba tutula butuuzi mu miitingi ne tukola ki naye olw'okuba bannaffe bano be tunonamu abakyala kati omulembe guno baagala nnyo okweyolesa nga era bula pulezidenti bwe yagamba nti bannange oba kati ebintu mubikola mutya abantu baagala nnyo okulaga ki kye balinawo ekitali kituufu ate nga talina naye olwokuba munne yamukwatidde emitwalo 2 ate nga tubona agendayo tewali agenda zikuku kujja ngera okoze ekyo naye bonaga nti njagala emitwalo 2 ngende nkola ennyimirizeewo amaka gange tewali agenda kuzikuwa kakale ate bona agamba nti bannange tugenda kukola omukolo ate bajja kukuwa kakale n'olwekyo nti gwe mulembe kati ogukola ki oguliwo era tulina okugugenderamu kuba gwe guliwo. Kiki ekyandikoleddwa ku bintu bino bye tutwala? Ekyandikoleddwa era kyakubeera nga gwe kusooka kumanya kweka kati gwe nga gwe ayagala okuwasa katugeze nti ayagala kuwasa muwala wange wano funayo omuntu omukulu mujje wano fe tutuule ku mmeeza oyanje kyoli naye kugaa nti nze mwana wange asomye akoze bwati ojja kukola kino ti sijja kisobola tunagenda okuva ku mmeeza awo ffenna abantu nga bana 3 nga tumaze okukkaanya
okiraba kyonasobola naye naawe oyagala ogenda okuŋŋaanya banno oleetewa n'abantu 200 kati wanaleeta n'abantu 200 ate nange onteekamu omulimu ogw'okutegekera abantu abo 200 era nga naye ntandika okuleeta embeera emu y'emu naye bw'oba wazze n'ojjanga kati wano ne tumanya ky'oli omukazi oyo ajja kufumba omusajja nga tannaba kubeera ng'atuuka mu butongole omulage n'abantu abalala ekyandisoose okukolebwa kyandibadde ki kusooka kujja ne bakulaba ne babalaba mmwe ng'abazadde kyo mu butuufu nti kya mirundi ng'ebiri oba esatu omulundi ogusooka gwe kennyinnyini oyinza okulaba omuwala n'omwegomba noganja mulinnya akagere okira nogaa kati ntuuka ntya mu bazadde kati bwe mba nga mwogereganyiza n'omwana oyo kati ogwo nagwo omulembe weeguli naga nti nze njagala tumala okugenda mu bazadde ng'owange bwe yakigamba kakati awo ogwo weeguli ne wabaawo ensonga endala ey'okumanya nti bwagundi sengawe ne muyitiramu basenga senga najja n'alaba omuntu naawe n'ogenda owa senga senga n'amala okujja n'ayanjula ensonga owange kakati bwayanjula n'agamba nti bajje ne mujja ne twogereganya okiraba n'osalawo ne tusalawo kyekisinga okuba ekikulu nti gwe butagala kweraga kufuuka kinene ate kyotali kale laga ekitono naye ng'ate oli kinene kyekisinga obukulu omwana ono ajje ng'amanyi nti gyendaze alhamdulillah tugenze kwetandika agenda okutuukayo nga mulina kyemuli naye kiba kibi nnyo omuntu okumugaa nti nja kugulira emmotoka n'asanga kagaali adduka buddusi kuba kyadde asuubi atakisanze omutaddemu essuubi era kyobolaba nga ffe katonda atulaganyanya ejjana ne tulwana kuba essuubi tulina naye ke tuligendayo n'atagituwa tujja kumugaali katonda wange kakati oli buli lwakuwa essuubi buli gwe mulaga ekintu kyoli kakati nze ono bwe yajjira nga kyansuubiramu si kyennali naye oluvannyuma n'alaba ng'ateekala alhamdulillah kituwadde okuwangaala kubanga seeka ekyamazima omwana ow'obulenzi atwala tanka y'amazzi n'atwala entebe n'atwala firiigi n'atwala dining n'atwala biki ekyamazima ng'ali mu muzigo ng'ayinamu kitanda ky'ekidomola wali bbali kaakati olaba bukyoleese ensonga eyo yembi kuba singa yajjira mu mbeera eri eyo era ey'omuzigo ne tukola naye ate bambi naye musaasira nti bw'ategeeza mikwano gye n'ategeeza bane bagatu n'agenda tutya seka ne bino bye tulaba ku tv ekyamazima abaana ab'obuwala bye babiraba kyaba ayagala ye ne bw'atandi kyagadde naye bamaama bamaama gwe nebogamba nogandi aganti nze njagala embaga efaanana bweti eri bweti kakati bamaama namugati naye namuteekamu kati omwana ono nabeera nga si kirungi naye tusabe nnyo katonda atuddizeewo omulembe omulungi kubanga omulembe guvuddemu emikisa guliwo guno gwennyini tegukyalina mikisa ate kati gwe gyoyedda abakyala baffe batusabiranga ku ddwa ng'ogenda okukola naye kakati ovaawo na bivumo okomawo na bivumo kakati awo oyinza okufunamu omukisa gy'ogenza okukola ng'osimbudde wano na bivumo nakusabeza akameeza nakusabeza egundi tolina gundi kati ze 200 zondekedde zitukolera eki naye musajja wattu nga ogenza okuzireka ng'ogenda kutambuza bigere okuba wano paka Kampala. Amina teyanzanya teyanzege alhamdulillah banange mukkirize tuwumulemu katono atumalirize nga seeka atusiibula ne hajati bagenda tusibirayo entanda entanda eyo tusuubire nti buli omu agenda ajja eyambisa okusobola okubeera ng'atuuka ku buwanguzi katuwumulemu tukomewo.
Mbakulisayo nnyo mwenna abakyali ku PHIQ media. Eno PHIQ media eriwo okubeera ng'ekutuusaako byonna bye weetaaga. Era tubasuubiza nti wiiki ejja tugenda kubeera tubatuusaako program egenda kuba nzibumu. Mugyesunga okubeera nga mugenda kuba mugiraba. Tugenda kuba tuleeta omusajja ow'amaanyi eyakwata timba n'agitta ye kennyini ate n'agyeriira. Tugenda kuba tumuleeta wiiki ejja mubeereeko ate muvaako. Ajati tumaliriza program. Mbadde nsaba abaana bano ab'obuwala ntanda ki gy'obasibirira, kubanga ekyamazima entanda gy'ogenda obbasibirira naffe yeetununula kubeera nga tuyina ekinasobola okuba nkitutaasa. Ntanda ki gy'osibirira abaana ab'obuwala? Abaana ab'obuwala bano bakole kiki? Abaana ab'obuwala baleme kwagala nnyo bintu, baagale muntu okusinga ebintu. Nti kijja tuyamba okuba nti kati nga kiri kiwagambye abantu okuleeta ebintu ebingi, ebintu byekikola ng'ekyo. Bw'anaabanga ye ayagala muntu so si kwagala bintu, kigenda kuyamba obufumbo okukola ki? Okubeerawo. Nze Seeka agenze n'agamba maama tulinayo engeri gye twagalamu ebintu. Mubeera eri mu nsonda. Nze siri omu ku bo. Jangu tukulabe. Bw'oba omanyi nti kyosobodde kyoleeta mugenda. Ajati nga tuzze mu nsonga za bulijjo. Ekyamazima n'omusajja omwavu tayagalika. Naye obwavu waliwo bwa mirundi ebiri. Waliwo okuba nti oli mwavu nga naye ng'olina w'owenja akasente n'okubeera omwavu eyeebaka. Kati nze nkedde ku makya nsomesezza omwana wange era nga bwe mulina nti yasoma era nandiyagadde nnyo afune omusajja nga naye ebitabo weebiri oba tebalina naye mmanyi bajja kukola ki? Bajja kufuna. Ate okusinga okuŋŋamba nti ate afunye omuntu ate kati wuuyo ogambye nawe akwebaka ani anaamusobola? Nange kennyini ali mu tulo simusobola. Nange njagala alina kyakola. Naye nga tekyetaaga bino kati mwe byemulwa temukoppa by'abalala. Oba kitegeera? Ajja ewange tokoppa bya mulala so n'ono omwana omuwala tetumuteekamu kintu kulowooza nti balina okukola ebyagundi bye baakola eri. Buli omu balina famire yaabwe. Kubanga nze kati ebyange wano bye nnina si bye biri ewa neighbor. Ate si bye biri wali. Naye ate ndi musanyufu nnyo ne kino kye nkola ki? Kyennina era nsaba busabi Katonda nnyongereko ku siteepu esinga ku eno. Okiraba? Tuleme kubeera nga tubeeraliikiriza kubanga nange ngenda n'embituna ninga bakati abaana baffe bagenda kukola batya? Oli atutte emmotoka asimanyi ate no n'emmotoka mutwala zaali kuuli siziba mmotoka entuufu. Muzibawa wano ate emmotoka eri birabira. N'ente zennyini olaba abantu babizanyira buti. Wondeetera byaki ebyokunnimbalimba? Ente bagizanyiramu? Yes, bazireeta ente ate ne bamala ne bazizzaayo. Mbusimayimba olabe n'abazadde tulina n'ono katemba n'engula ebintu n'embireeta nze mbiwa omusajja ate kaakati olwo ngenda kikola nti ekyo kajjenga bwali. Ekyedde sikitegedde bulungi. Agijja wali ewa neighbor n'agireeta ku mukolo n'agizaayo. Bo be bamanya wakitegeragana nakyo n'aleeta ente n'agiraga wano ndeese ente y'amaama biki mu bifaananyi bamala obikwata mu kamera kati emikolo engeri gye gyafuga gya TV n'oyo katemba bannange naye muzibu nnyo byafuuka bya TV bintu byakweraga ne bamala ate ne bagikwata ne bagizzaayo. Kati ebyo byaki babikola era bangi kyate ekyente bangi nnyo kati nze tondeetera ogisobola toleeta. Abaana abawala bamanye titebagenda kuleeta tebalina bye bagenda tukolera biggweyo. Bwana bwanaleetera ebintu bigenda bigabagabagoba bindeetere n'empalana nti teyampadde kumbe tebyamazima byaki mujje batuno wano tulye kyetulya tumanyagana tulimugende okujja kw'abantu abangi bantu bibiri okusiima
kubanga ndabira nze kennyini baandika mu biwundu ate ekirifa ne saagala kugamba nti leetayo ssente nze mpulira binswaza leetayoko ssente zinaategekera abagenyi omugenyi w'abazza okukyala wano lwaki ate musaba sukaali ekintu ekyo nno kingi anti naye tekinyuma nti gumwe mutukaluubiriza oleeta abantu bibiri baaki bw'ogenza okuntunuulira wano nga nze bibiri mbisobola sibisobola ondeetera abantu bibiri kati nno nze nina enkola lwakuba nze ndi mukazi naye nze bwe mba nakugamba enamba gye nakugambye nongamba ngenda kuleeta 10 nenkugamba sikisobola n'ogamba tukkiriziganyiza 5 n'oleeta 10 5 amalala gaddeyo wali wennyini w'obakitemerako we bati nti ate omukole naye mumutemeddeko nti mufune gwe mujjako wano nze beneetaaga bomba amaze bafuna era ekyo nze nali nkirabyeko nagendako ku mukolo ne batutema nze tebantemako kubanga nali ate nga wali wakatikati nali nteekeddwa okuba ku mukolo ogwo ate basobola kuntema abalala baddayo ne baddayo mu mmotoka wali ne bamala ffe tusaavinga tumala okulya ne tukkuta bulungi ne baleka ebi taata yatugamba ekinaafrika kyenja okuwa abagiddeko abalala wangi nakirabako kati nze nange ekyo kyenjogera ndeetera lukalabayaba abantu sisobola kulabira ate saagala kukosaba mugende mutwogereko entanda gy'obasibirira gyembasibirira nti abaana abawala baleme kuteekamu malala kubanga bagenda ne bagamba nti nze waffe bw'oba ojje waffe olina okuleeta ebintu biyitirivu ekyo nakyo kireesa obuzibu bungi kiremeseza abantu bangi nze waffe njagala ekyalo kyonna kimanye nti wazze n'ebintu biki bingi ekyo bakyejjemu bajja kufuna obufumbo bulungi era bajja kufuna ebintu byabwe ffe n'abamu tugenda abamu kubanga obireeta ate ne babikulogera namu kati kikyenyi yes ebyo tubirabye era tubimanyi nono yennyini amanyiko omukolo omwana gwe bamuteeramu emikuduulu gyannaku zino tesibyawala tegiri bateekamu omukuduulu bamuteeramu emiragala giri kunona ku kyalo kuno bwe kutyo niyo oli yakikola kati kwegamba nti oba ebintu ebyo byandizeeyo mu mbeera nze seeka teyajja n'abantu bangi ate era nga bwakugambira alina bingi byeyaleeta naye fe ate ewaffe baali basanyufu nnyo kubanga bakimanyi nti ekintu kwanjula tekibeerako bantu bangi embaga gye bamanyi nti yebeerako abantu abangi naye kati ennaku zino akwagala atakwagala gw'oyise gw'otayise bonna babeera ku mukolo baana baala bagwemu amalala awo bajja kufumba naye banaabeera n'amalala temufunye mmwe bakazi be mugenda kuwasa wangi nsaba omalirize nekino amin nsaba omalirize nekino obungi bw'abaana ab'obuwala abali seeka yagiyise benki abali katebe basusse obungi ekyamazima tukitwale nti abaana ab'obuwala bazaalibwa bangi oba abaana ab'obulenzi tebawasa abaana ab'obuwala gye bali bangi gwe mazima kubanga ne bw'obeera mu ssomero olaba nga namba y'abaana abawala nnyingi naye ate nammwe abaana abalenzi temuwasa go ge mazima temuwasa bannaabo temwagala muwoza nze nja kuwasa nga mpezeza emyaka 4 simanyi nze ngenda kuwaza kati onooba okyali kibbu myaka 4 omuzukulu ogenda mulabako oba agenda oga nti bazaala abazukulu nga lukutemi oba okitegeera mwe bennyini mwe mutuleetedde obuzibu temuwasa baana baffe situmanyi nakyabo naye bambi tetubanenya byemulaba bibona naye muleke kulaba biri byabaserebu bali baserebu bali ku katemba waabwe nakukola bintu byabwe ku gate like nti bwe bayomba ne bakubayo oluyimba ng'abantu bayingira bangi nnyo oba sinaba ekintu ekyo mukyegendereza buli lwe bakyankalana ne baleetayo akantu kwegamba babanga abo bakubagiza oba babanga batuzanyira ku mitwe abo abantu oba tebafumbiriganiddwa naye lwaki tebasobola bufumbo obufumbo bwabwe lwaki tebasobola kwefumba kubanga tuba tulowooza nti bonna engeri gy'abaserebu baba basobola okubeera awamu tebasobola kintu bufumbo omukwano bali tebalina mukwano tebalina budde
era bw'anaabeera n'ono ate agenda okulaba nga ate oli yasingako ye lwaki sibuuka n'oli kubanga ate n'oli naye amugambyeko kubanga naye ayagala ki sereebu munne oba okitegeera okuleka kati abantu kaga be tulina ab'ekyokulabirako bwe tulina kati nga ba Bobi Wine oyo ye baaba yatuleebeesezza twakkiriza kubanga omuntu okuba mu mbeera ekyo omukazi we n'akulaga nti nze omusajja owankati nga nze bwegamba tebankubangako ne bwe nkigamba omuntu ayinza obutakkiriza emyaka 3 bamumanyi nti mukambwe nnyo naye siwadde oluyi sirufunanga neegendereza naye kati oyo yatuleebeesezza ye yatusinze sijja sereeba okufumba watu mukazi nnyo ate n'omusajja nnyo musajja kwero bawulirange abamu tetayogereko bakulu banene naye ngeri olaba balina akazibu awo tebakwatagana naye tebakwatagana naye ono munnange bo bakwatagana kati basereebu temubeeteekako bo bali balalu teyanzejo sekatamale kati ntaano ogisibirira ffe ekyamazima ebitutiisa bingi aye ne betulaba mu families endala nayo bitutiisa kiki kyotu ntanda kijosibirira abaana b'obulenzi essaawa alhamdulillah tusooka okwebaza Allah abaleese amiina netubeera bumu ffenna nga twogera ku nsonga ennene ennyo ey'obufumbo ate nga lusozi lunene kiruzanyirwako si lwaleero siki tiluyina formula era olitakulimbanga nti obufumbo bulina ki formula tibulina wabula Allah akutaasa buki akutaasa butaasa kyembasibirira nze ŋŋamba nti muleke kutya muwase nga mukyalina amaanyi ng'obusiraamu era bwe butulagira timuwase nga mukyalina amaanyi ate muwase abaana abaki abato abazaala abaana nabbi afuna baana akola ki baanawoleza kuyamula kiyama nga bwe bali mu bungi kakati muleke kutya wabula kasita Mungu akusaasira n'obeerawo n'enteekateeka nti olinawo omulimu kyekikulu olinawo omulimu w'ofuna akaseete kasobola okubayimirizaawo wasa naye bona agala omanye obufumbo buno Allah tugamba tuwase tugaggawale Muswati Nuru atutegeeza ensonga eyo tuwase tukole ki tugaggawale kati ebbanga gwe lyomala nti nno otidde okuwasa togenda kwezimba so buli lwonaabeera nga oli mu bupangisa ojja kugula akasefuliya ojja kugula egundi ojja kugula ate ojja kweteekateeka nti banaye wetwefunirayo akapoloti kubanga tolina ofunye omwana kati onaamufuna nga towasiza ate enamba y'abaana kati nnene abaana abawala kakati bwekyokola kirala kyemutya naye ate kozi wabayise enkucu abayise era nga bwe bali naye mubeewale mufeeyo nnyo okugenda mu maka g'abantu mu butereevu ofune omuntu omutuufu naye abantu bemufuna bonna bemusanga mu sitensenyi nga bwe buko temugenda kukola ki kufuna mirembe mu bo era Allah atugamba mu surati Nuru n'atugamba nti munnange muti omwenzi awasa mwezi ki azan la yankihu illa zaniya au mushrik omwenzi owasa mwenzi munno oba ow'amajinni omushiriku yagenda okubeera olunamufuna asanzewo akatebe asanzewo akagundi ng'agenda kuleeta mukudundu simama mukudundu bwakako bakuyise mukuduulu kakati olaba ng'otandika kuwunga naye lwakuba omusanza kati ye ate akwegombye mu ngeri endala naye bwenaava n'okubaano n'ogenda mu maka g'abantu ojja kufuna ekintu ekituufu okiraba kubanga ajja kuba tiyakiraba wa nnyina tiyakiraba wa kitaawe takirabyeko kakati nze kyembasibirira nti Mukama abateremu obwangu kusaba nnyo agwa seka omwana w'obuwala abaana b'obulenzi abatabwa
mwana n'atamugulireyo kantu omuwa amagezi ki okukamugulira mu ngeri etya nzo muga akalabo bakaki ayagaddeyo ez'enviiri abo babi obate bakodde nnyo ani abaagala abo babi nnyo n'obusiraamu butugamba kuwa birabo okiraba butukubiriza omukyala bwobanga obuddeko gyobudde olaba obubasanyusa kati bano ne kaswiiti kokka kalinga ono wange gyali oyinza okumuleeterayo wali n'omugulira mugonja nga bagokya wali naye n'agwekanga nga kuula oleese mugonja okiraba akantu ako kalina engeri gyekwongeramu nti omukwano kakati obulabo obulungi eri bannammwe oba eri bannaffe okiraba oba naye yenyini bwabanga mungu yamuterebezzaayo nawe ogenda okusanga aleeseeyo akasaati gwe towulira nkakusanyusa kati bwe kaba kakusanyusa lwaki gwe tokamukolera ate manya nti farava gwe okubimukolera teeka olina okumwambaza olina okumuliisa olina okumujjanjaba olina gwe biri tteeka kati bweyongeramu kali akalabo kuba bino ebyetteeka bimanyi ate nga tobimukoledde kati abaana b'ennaku zino bavubuka baagala bikadde bikazi bikadde ekyakolako twagala ssente si bituufu wabula mwezimbe muleke kunoonya bunoonya bakazi basimanya ayinawo kaalina gwe buvunaanyizibwa bwa mukazi so si mukazi kubeera buvunaanyizibwabwo amiina tweyanza tweyanze mbadde nsaba akantu katono nnyo ajate akankola akakoneko bwe tuba tugenza okwanjula jati ddala kaki kano ke batuteera mu nkoko twagala nnyo abantu bakamanyi kubanga baguyita mujaja nze saagala kulimba era nsaba nantaasi tokamanyi sikamanyi era nsaba nti ey'omwana wange ajja gyekolerako ati kakati nga talina kaataddemu kubanga nze nkimanyi nze nga nze gondaba saagala nkulimbe tidina olunaku wadde olu bwe nali ntadde wadde akajaani ak'ekikola ekyo mu kintu kya seeka kati nkimanyi nti omuntu asobola okufumbamu embera era ababiteekamu nze ndi bwamukisa mubi nti kale sibeerangako ssenga kubanga bannyinaze be bato nze mukulu abawala ffe bakulu abalenzi bato era bazadde abaana baabwe bakyali bato nti sirina bwe nja kugamba nti nalindabye nga bateekamu nze n'olwaseeka saamanyi oba bateekamu oba tebateekamu abankulimbe sikimanyi wabula nkiwulira kati gwe kyowulira kiki kyebateekamu ekyo mbagamba mbu simanyi basibe omusajja simanyi basibe omusajja ayagala ennyo omuwala ono alina kulabankana mbu naye nga ate sikirumiriza kubanga sikirabangako nga bakikola naye abasiba alayika basiba bubi nze simanyi kubanga era nange bwebaba bagamba nti bateekamu ate bantu banoba kati kirabika tebikola akajaja tekanoga bulungi kalabika tekakola kuba bakuwa enkoko ng'eri bweti nze ndaba nti baziba enkoko bagikuwa naye nze ngamba nti tebateekamu nze bwe ndowooza kubanga ekyamazima enkoko ate atuulawaawo tolina ngeri gy'ogiramu oweekoono webbali ogimusindikire waayigundi tandikira tutugiryako ati ŋŋamba agitandikirako wano gyateekeddwa gitandikirako naye nze ŋŋamba oba baakikolanga jasiti bakuwa kitiibwa kiringa bwe naagenda ewaffe ne bampa enkoko gye bampadde tebaako ddagala ne bagamba gitwale ewaka sseggwanga naye sirabangako banga nti oba basibyeko akawuzi oba bakoze eki nze sikirabangako amiina nsaba osiibule akuwuliriza akulaba n'akuwuliriza ne seeka agenda kuba nga asiibula neeyanziza nnyo okujja kwammwe ate n'okubanga mwasobodde kulonda ffe
siffe tutegeere nnyo era nze ndaba ndowooza nebyenjogedde binza kubanga tebitegeereka bulungi naye nga Mungu yasazeewo nti mujje wano alhamdulillah ekyo tukyebaliza Allah era tusaba Katonda akulaakulanye ekintu kyammwe kino kyemuliko osanga bangi tujja kiyigirako banaffe siffe nti tuli bagezi lwakuba Mungu akituwadde buwi n'atuwangaaza ebbanga lino era buli bwe tukigamba nti nga mufumbi tekiriko mwe ekikyaliko mwe naye tusaba Allah nammwe akibawe ate n'abaana baffe nabo abawe obufumbo obufaanana obusinga n'obwaffe abaffe buyinza okubaddemu embeera no si gyenjagala naye twandiyagadde esingawo naye ndi musanyufu n'ekyo kale nsaba Katonda atusinkanye omulundi omulala nga tuli balamu ng'ate muwasizza nga bwe tugambye nti bannange temulina kantu kemugenda kupimisa nti ono mulungi nnyo wabula osaba kati ng'abasiraamu tumanyi okusaalayo ebbiri nonzisaana ogamba Mukama Katonda ng'oba okinkolera ze sirina solution nze namusaba ampa omusajja gweyampa goge mazima ego wamusaba gwe yakuwa abaali batuukirira maaso gange tebabanga basiraamu ate nga si kyenjagala kyo njogera mazima nga bajja bali naye nga si byenjagala njagala musiraamu ensaba Mukama Katonda ampa omusajja omusiraamu bwe tunaasobola okukwatagana naye n'amumpa nze nkimanyi nti kisoboka amina nammwe mwesabire era mujje muleke kutiitiira obwoza mbu simanyi yali yakozebwa ebyoyo bifaako ki kola ebibyo amina teyanzanye teyanzegeseka nsaba osiibule siibula nebaza mwera nga bwe nabeebazizza nebaza n'abatulaba era nga ntumira maama wange Hajati Mariamu Nakiwala Mugerwa w'Ekabigi ndowooza beebokka tusaba Allah abateeremu obwangu mwebwe mwagala naffe atukuume atwongereyo ku bulamu obulungi amina teyanzanyo teyanzeege bannange ye famire eya Seeka Tamale era nga wano wetuli bebayita batamale nakwata kamera etamale naye nga tuli basanyufu nnyo okubeera ntusobodde okufuna amagezi ag'enjawulo kuba kati ffenna be tuyize wano ekyamazima tuyize nze byenjize bingi badde essuubi nalijjayo kati likomyewo era inshallah katusuubire nti buli kimu kinaatambula bulungi mwebale nnyo mwenna abaliko ababeerako abasubscribing abacommenti abaliking mukola kyamaanyi nnyo ddala emikutu gyaffe gyonna egy'enjawulo eno PHIQ media wetubeera nga tukutuusaako ensonga zonna mwebale nnyo kubeera nga kwemuli nsigadde muzikola Hajji Abdunur Munyami Shafi Kulwanga Mukama Katonda abankomere. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh.